Kakati akatambike mulabaako bakyala mmwe ababeera n'abaana be mutazaala nammwe abalina abaana abammwe be muzaala muyigirize abaana bammwe okukola emirimu baleme kkula muwawa abaana babe nga basobola okubaako n'emirimu gye bakola nga nabo bakuze. Omwana gw'olaba oyo mu katambi ekinene ennyo ali mu myaka ndowooza nga 6 myaka 7 naye omwana ono gumulaba awaata amatooke ate gali amangi bw'amaliriza n'agasiba ne mu ndagala ateekawo ebyayi mu kibbo bulungi n'alyoka ateekako endagala n'asiba omuwumbo gw'emmere ey'amatooke ate bw'amaliriza n'agwetera mu seppiki ng'amaze okugusiba n'amala n'agwetera ne ku kyoto. Abakazi kummwe abamu abandaba bye mutasobola na kukola wano waliwo abakazi abandaba nga temusobola kukola mwana ono kyali mu kukola. Ababimanyi wano mwe muli naye n'abatabimanyi we bali. Abaana bammwe bwe muzaala mubayigirize nnyo okukola ebintu nga bino. Abaana naddala abaana ab'obuwala mulina bassenga b'abaana bammwe lwakuba nti ennaku zino omulembe gwe tuliko otwala omwana ewa ssengaawe ate omwana n'atandika kumutuntuza na kumukuba n'atandika kumulaga mpisa mbi. Omanyi si buli omu nti mulungi, si buli omu nti asobola okulaga omwana w'omuntu ekintu eky'okukola ekirungi, naye eno engeri gy'omuntu gy'olina okukuzaamu omwana wo ow'obuwala. Abamu ku mmwe mulina abaana ab'obuwala naye nga mubatiitiibya mubalaba mubatwala ng'oba kiki, n'obeera omukazi n'ofiira mu mirimu naye ng'olina omwana omuwala asobola okukuyambako ku mirimu egyo. Mukanya kimugamba nti awo omwana wange saagala kumumenya. Agenda atuuka wano akaseera akule nga talina mulimu gw'asobola kwekolera, nga tosobola n'okuwaata ettooke bwe riti. Wano waliwo abakazi kye mmanyi abandaba nga tosobola n'okuwaata ettooke nga lyonna lyonna olisalira mu bikuta nga nange omusajja nkusinga kubanga nze nsobola okuliwaata, nze nsobola okuwaatira ddala matooke. Nze nabeerako ne maama wange step mother wange naye kumpi emirimu egisinga obungi egyabeeranga ewaka nga ffe abagikola ffe abaana be baatazaala. Naye ate akaseera kaatuuka ate abaana babe baazaala nga balina okuexperiencinga ebintu by'ataabayigiriza. Eno ensi bw'ojja ng'okula yeekuteeka mu sheepu mw'olina okubeera, oba maama wo yali akutiitiibya oba yali akukola biki, ensi ekuteeka w'ojja neekugamba nti gundi kino kye kituufu va mmoli katemba gwe walimu ne maama wo. So mwena mwenna abaleeyo nga mulina abaana ab'obuwala ndowooza abaana mubatwaleko eyo mu byalo basooke babeereko mu mbeera eyo. Manyi n'omwana bw'omubeeza ennyo mu kibuga alina ekiseera watuuka ndowooza n'asirwala busirwazi. Abaana mubatwaleko mu byalo mu bajjajja baabwe basooke babeereko eyo mu luwummula bayige engeri gye bakolamu emirimu. Kankutuuse katambi k'omwana ono omwerabireko. Video nkusaba ogimpereka like video yiyo. Ogusooka okumenya atuteekamu ose mikono ebiri omukazi akozesa emikono ebiri takozesa mukono gumu. Togipanga gwe teekamu buteesi ejja kwepanga yokka. Kale sewa. Mama itire lya baito tojja mu video zaffe.
Kati ogenda sala buwuuwo. Kankuweereza olagala obuwuuwo. Jangu mpa wano olagala obuwuuwo. Kati siba. Kasooka sayidi eri okwata eri. Oggyeyo ekyayi osibe. Tosose kateeka kungulu okwo. Era yanguwa. Omukazi afukamira asituka afukamira akuteeka mikono wansi ddayo wali eri. Yo ekigoye ng'okikasusa eri. Enkyo n'akijja mu ttaka. Kati yimirira. Omukazi ayimirira asimbye emikono wansi bw'atyo. Ekyo kijja kumala kuba emmere nnyingi. Tuuzaamu mmere ekyo kijja kumala. Tokwata bw'otyo tuuza wansi ekibbo. Situla emmere kwata ebyayi bw'oti waggulu okwateko ne wansi. Ekibbo tokitulirako. Kwasa mukono guli. Kwata bw'oti. Bw'oti. Okwateko ne wansi. Tokwata kibbo. Ekibbo gena kituuliza mu mmere kwata wansi. W'emmere. Situla emmere. Bw'otyo. Oteekeko empogola. Omukazi tafumba mmere n'atateekako mpogola. Owulidde? Endagala ziizino. Gatta 2. Teekamu olulala wakati. Lwanjuluze olwo. Lwanjuluze. Luteeke wansi. Kati zikwate osaaniike. Yanguwa. Tadda ssebo ozebasizza kinyolo. Bw'otyo. Teekako. Osaaniike. Ennyumba yaffe. Kaakati challenge gye tusinza okufuna nga sinaba kuba nti ate neeyongerayo nnyo mu maaso CEO Michael Airport Pickup wetuli okuba nti ali tukutambuza gwe wena wenna akomawo okuva ku kyeyo ng'oyagala okutambuza obulungi paka waka osobola okuba nti ate weekwata CEO Michael Airport Pickup nema nga ate nsobola okuvuga okutwala yonna gy'oyagala okuba nti ate ogenda
ky'oba okola kiri ekintu kimu kuba nti ate onkoonako ku namba yange gy'olabawo mu stiika, then bw'omaliriza ne ku WhatsApp osobola okuba nti ate onterako ka message ne tuba nga ate tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu. So nga neeyongeddeyo, abantu abasinga obungi ku mmwe abasinga obungi abandaba temumanyi bintu bino, mukuze mu bulamu nga temulabangako. Kati kambabuulire, abawala abasinga obungi essaawa zino bakuze ng'ewaabwe tebafumba mmere bweti. Ewammwe temufumba mmere bweti, emmere mugifumbira mu butamu ne mulyoka muginyigisa emirawo, amatooke, emmere muginyigisa mirawo. Abakazi abafumbo tebakyafumba mmere ya mu ndagala, emmere baginyigisa mirawo, n'akwata amatooke n'agatokosa n'alyoka aganyigisa omulawo n'abanga ngaago yaakalo. Okitegeera? Naye ng'ate munnange ebintu nga bino omwana ow'obuwala by'alina okukola oba omukyala omufumbo. Kati ono omwana mumulaba, ono omwana agenda kukula, empisa ze zokka zigenda kumweyimirira, tasobola kulemererwa. Ne bwakera ku makya n'agamba nti waliwo omuntu amututte okubeera naye, ajja kubeerayo. Buli muntu aba ayagala okubeera n'omwana bw'ati, buli muntu ayagala okubeera n'omwana bw'ati. Kiba kizibu nnyo omwana ng'ono okuba nti tasobola kukola ki, tasobola kufiitinga mu maka ga muntu, kubanga asobola okukola emirimu, asobola okufumba. Mwana muto nga bw'omulaba, omanyi kitegeeza okuba nga omwana omuto myaka gino asobola okuwaata essepiki y'amatooke ennene, bw'amala n'asiba ekintu kino bakita batyagana, eno emmere bwe tebagiyita batya, omuwumbo gw'emmere. N'asiba omuwumbo gw'emmere, baguyita muwumbo gwa mmere. Amatooke gano ge basiba bati bagayita batya mu ntereezeemu, omuwumbo gw'emmere n'agusiba omuwumbo gw'emmere. Oba okitegeera ekintu ekyo, abakazi abamu kye mutasobola kukola, ne mukikiitana, n'olyoka okikiitana, oba bikola batya, oba bikola batya, bannange engenge. Mukuza enjala ne zikoma eno, n'okuzaagala ne gaba nga gonna gasusunsumadde gakoma eri. Oba okitegeera? Lwaki mubeera mukola ebintu ebyo bannange? Lwaki mubeera mukola ebintu ebyo? Temulina kye musobola kwekolera mwenga mu abakazi. Mumanyi kufumba muceere, simanyi kufumba bummonde, simanyi kukola biki. Tosobola kugamba nti kansooke leero nfumbe ku muwumbo guno ogw'emmere, nsibe endagala, ntekeko biki, ekibbo. Kati amaka mangi essaawa zino tegaalimu na bibbo. Naddala mu Kampala wano amaka mangi tegaalimu na bibbo. Abamu ku mmwe temumanyi na mugaso gwa kibbo. Muli wano temumanyi na mugaso gwa kibbo. Naye edda kyabeeranga kizibu nnyo okubeera mu maka nga temulimu kibbo. Kyanga kizibu. Edda. Olowooza edda njogera ku myaka ki? Njogera ku myaka wano 2010, 2009, 2011, 12. Kizibu nnyo ng'okusanga amaka nga tegaliimu kibbo. Mbabuulira mazima. Bamaama baffe babeeranga n'ebibbo. Kati njogera ku bamaama abaffe, wabula soogera ku bakazi baffe. Abakazi abaffe tebamanyi bintu bya bibbo. Okufumba bategeera kufumbira ku gaasi, kuuka, bye bamanyi, kusiika magi, kusiika bukipusi, bye bategeera. Okitegeera? Era essaawa zino omuntu owasa omukazi naye ng'enjala z'alina ziringa za musambwa, nga naye ng'omuntu tasobola na kwenaaza bulungi kutukula olw'okuba alina ebyala ebiwanvu ekitaabeerangawo edda. Oba okitegeera ekintu ekyo? So n'olwekyo ebintu bingi nnyo ebigenze bidiba, naye mwenna abalina abaana ab'obuwala mufeeyo nnyo ku baana bammwe, muleme baginya nnyo kuboonoonera. Gw'osobola okulaba nti oli kumulaga mukwano, kumbe munnanga ate okalubya bulamu bwe bw'agenda kubeeramu mu maaso eyo, okalubya mbeera ze z'agenda kubeeramu. Jjukira omwana omuntu akula n'amala n'akuvaako, either oba oli maama we, oba oli ssenga we, oba oli anti we, kyonna ky'oli. Omwana ajja kukula, ekisaatuka ekiseera akulekewo.
ebintu by'onooba omutendese kwajja okutambulira bwonna batolina ky'omutendese ba ky'omubangudde ajja kutuuka eyo abenga buli kimu alaba kimukaluubiriza buli kimu alaba oba okitegeera abamu kumwe mugondeddwa obulamu nga mutandise obulamu obwammwe eyo mu nsi olw'ensonga ebintu ebiba mwayitamu nga mukyali bawala. So n'olwekyo vidiyo eno ebeera ekyakuyiga nnyo gye muli nga mmwe abalina abaana. Omwana ne waba nga si gwe omuzaala, omwana n'awaba nga ggwe oli ssengaawe oba oli anti we, kikkakatako omwana oyo okumubangula. Omwana okumugamba okukola emirimu oba tomubonyaabonya, oba omutendeka oba omubangula. Omwana bamubonyaabonya sigamba nti muteeke muwe omugugu gw'ebbaafu ayoze yekka okukuba kutulugunya. Waliwo gino emirimu egisookerwako omwana gy'aba ayinza okukola. Asobola okukima ku mazzi, asobola okwoza ku bintu, oba okitegeera asobola okufumba emmere ng'eyo n'akuyambako wano n'atabulamu ebintu ebyo n'ajja ng'abimanyira ng'abitegeera bulungi nnyo. Oba okitegeera mulina abaana naye nga si ba mugaso gye muli, okitegeera ekintu ekyo. So n'olwekyo byebyo ebiri ku sayidi yo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu, mwebale okusubscribinga saako n'okuba nti ate mulayikinga musharinga. Mbaagala nnyo mwenna, Omukama Katonda abankumire, mubeere bulungi, mweraba.